kubanga mwene embeera teriyo omuntu agenda kuyita nze muwozi bulinaku ne weekend akyanneewerera ennyindo yange oba yamukola ki banga nti mu mawanga gaabwe okuvuma ennyindo aba akuvumya ennyo kwakeera n'agivuma ennyindo terina kyeyali emukozi soli yali nze ndowooza nti awo buli omu alina okuwaayo ekiseera kye nga tegunnaba kujabagira. Omukisa gukyaliwo, empuliziganya ekyaliwo kubanga kakati bw'otunuulira ekyokwegatta mu kaseera kano simanyi oba naawe ekigambo osobola okikozesa oba okiwulira ekiyitibwa protest vote kirina bingi okusinziira ku nze bye kikola. Eyo endowooza bw'eba evuddeyo akalembereza kakyaliwo, gundi jangu tutuule mu kisenge twogere ensonga eno tugittaanyize wamu. Omuntu ekimutwala mu kugamba nti tugenda mu protest vote nze ndowooza kubeera kukyusa mannya defiance gye twalangira ne protest vote biira njawulo ki oba okyajjukira? Njukira bulungi. Dr. Besigye lwasembayo okwesimbawo twalangirya akawulo kaali ka defiance ne tukagendamu. In fact njukira kulaala emuyunguridde ng'agamba abaana ekireka tugenze mupiira guno, naye omupiira yayogera nga North Court nti omupiira bwe batubba omupiira ne goolo tugenda nabyo ne rifiri ku luno tugenda naye. So kati buli omu nga tonaagenda ku protest vote tonaagenda saawa zino ekiteekwa okutandikirwako kyekiri basic obulamu bw'abantu nti omuntu asobola okukwata omuntu n'amukuba emigo n'amwasa amagulu n'amuleeta life ne continuing nga as if it is normal. So ekyo kiteekwa okusooka okusaako nnyo essira nga tunaakutunulira nnyo nali ngamba banoopu muwanga ng'ali mu kugaba kaadi ne mungano ekiseera kyetutuuseemu nga si kyebyo, kiseera si kyebyo. Mulimu n'omuntu gujja okuwa kaadi akunoonya gikuddize wano twolekedde kaseera kazibu. Museveni ayawukana ne mutabani we naye n'ebiseera byanja. In fact nze nagambanga abantu nti Museveni abakubanga ye yali mu gavumenti mu biseera by'Obote ng'Obote ye muyeekera ali eruweero, Museveni yalisa abantu bamala ku nsi. Era bw'Obote mu bubi bwabwe abantu babawa ekitiibwa. Bw'osoma ebitabo by'abaali mu nsiko, nasoma ekya Pecos Kuteesa n'ensoma ekya Matayo Kyaligonza n'ensoma ekya Njuba n'abaana abalala. Naye Kyaligonza actually Pecos Kuteesa ng'agamba ne Kyaligonza sikyajuka ku bombi nti bo baali babayita akamundu kabaluse nga omulimo gwabwe gwali gwa kulaba nga abantu abakola mu butale mu Kampala basuula bomu baddeeka nga beebase ebyenfuna bya Uganda bigwe. Bamande Kyakabaale Kashiring obuyeekera baabukoleranga Namugongo mu kibira kya Kano Kibirige. Kano Kibirige gyali mulamu Namugongo awo nga waliwo ekibira ne bagende mukono ne balumba zi poliisi. Kati ekiseera ekyo gwe teebereza singa Museveni yali president wa Uganda ebyo ne bibeerawo. Museveni ali bruto naye kyamugaana okubeera kanywa omusaayi ennyo. Yajja mu kiseera ng'abantu bakyayo Obote. Museveni Parliament bwe yayita Muhoozi n'agiboggolera ate n'alaba Parliament nga beetonda tyatwadde situmuyita abaana bakoze kajanja. Abalamuzi baagamba nti abantu bonna abaavunaanibwa mu kooti z'amagye emisango mugijeeyo mugitwale mu kooti kati gituukanga. Ekiseera kye tugenzeemu Muhoozi Kainerugaba ye omukulembeze gwalaba gwateekwa okugoberera mu bigere bye Kagame owa Rwanda era amwenyumirizaamu nnyo naye Kagame kanywa omusaayi. Kati awo buli omu kyola amawulire bambuuziza twadde mu discussion ya World Press Freedom Day ne banga abeetegekere batyo okulonda ne banga muwandiike ebiraamo. Gwolaba Kawempe ataali significant mu by'okulembera bya Uganda nga ne bwe bawangudde nga ab'opposition bwe bawangula yali terina kyekyusa yadde akantu bwe kati naye tinyefuuza yalina omutima ogwo lwe bakwata Besigye mu 2005 abantu ne beekalakaza. Tinyefuuza yagamba we must show the state exist naye teyatuuka ku level ya Muhoozi. So Muhoozi bino byakola kuba kuŋŋandwanga nti enkya temukola buli omu asigala ewaka mu nnaku 3
tebayinza kutuyisa nga batuyisa olwaleero naye abantu baganzirwe nasembayo bakowoola nali najja nankumbye newaga nti enkya buli mwasigale waka newaga Besigye alina petrol station ensambya bagenda kuwa omusaala ne bagenda ne bakola mu nsi endala abantu abamu bawaayo bulamu ensi okutereera fe wano oli muga nti waayo ennaku bbiri n'olugero tululina ensi egula mirambo ebintu ebiri simple tulina okubikola okubeezawo Uganda kubanga abatono betwagala bakole ebyamaanyi tubateekako obulabe bungi okwegattira wamu nga tusobola okukola ekitono ffenna wamu eddoboozi Baguma lyakugambye eddoboozi ne lituuka okusinga Ssemujju okujja ku Radio Simba n'ayogera akawungezi kalamba mu abali eyo abawulira ne luga nti enkya olw'okwagala okulaga okuvumirira n'okutyobola eddembe ly'abantu okususse enkya tetujja kukola ffenna ne mumala ennaku 3 nga temukola bano abali mu gavumenti kawungezi balinganga mutunzi wa dduuka URM olwaleero mwakakuŋŋanyayo mmeka ennaku 3 nga tembawa musolo bano ampuliriza omulungi sekyo kiteko okusooka okusaako nnyo essira nga tunaakutunulira nnyo byakulonda kuba Museveni Electoral Commission nze nga ndi mawulire mu 2021 naye ntandisa amawulire 2001 abamagye bwe baakuba abantu erukunjiri Azizi Kasujja eyali chairman wa Electoral Commission Katonda Musaasire n'awandiikira Museveni n'amugamba amagye bwe gatava lukunji tagenda kuorganizingayo kulonda. Azizi Kasujja yawandiikira Museveni n'amugamba nti amagye bwe gatava lukunjiri sigenda kuorganizingayo kulonda. Olwaleero Electoral Commission gye tuyina nasooka kugirabira Soroti eyo. Bwe twali e Soroti NRM bajja ku polling station ne bawamba agent be FDC bonna abaaliwo ne babatwala. Electoral Commission nejja negamba lwaki mukyankalanyiza okulwana neteekawo box endala okulwana ne kugenda mu maaso azifu eno embeera Bannayuganda twetabye mu kuteekawo. Baguma kyakugambye ne tukeera ku nkya ne tugamba nti abantu abakolera mu kampani Wakiso buli omu takola tusigale waka kimala wiiki emu wiiki enza n'okuwera nti mukono munamuna buli omu aggalawo tubeere waka tebajja kujja bakugulirawo bakubiremu embooko bakubiremu amasasi just ntusigale waka. Naye wano olumu tulemu okukola ebintu ebitono ne tutandika kunoonyayo banaakola binene tubakubira enduulu. Tuvola badoga nti Besigye wanaakomayo anaakulembera kino. He doesn't have to. Bannayuganda abali wano ffe twakigezaako olumu ne kikola ebiseera ne kitakola.